munyonyo nga 7 Septemba 2024 egenda kuddamu okubumbuja anti Mickey Wine live concert tusaabale Surubada High School ekutusaka Mickey Wine Surubada Kingi agenda kuchakala jahazi pia munyonyo nga 7 Septemba 2024 okuingira mitwalo 2 yepe mitwalo 5 ade meza milioni 3 andi tusaabale ku jahazi pia munyonyo karaka wala bamwagala n'abatamwagala abasaideni n'abasaideno mwenna mujja muwagire Mickey Wine atenga werekeddwa kabayimbi bonna kokana bakomedians batikitokers sawa 2 ez'okubacanga emiryango giggulawo toleta fujo Uganda polisi eri ku security ebyokusanyisa by'abaana byonna weebiri abaana mubaleete Baby yasooka ozuukuka Baby omulaba Baby ono mama yono Sage Baby abadde myezi agadde nawezena Mama we alina emyaka nga 24 Sage ati kumacha ku Saturday Baby yakeera zuukuka sawa nga 12 wadde akuze atandise n'oseka ati nze nawulira nsika nga waseka nenzuukuka awo ne muzanyiikirizaamu nga n'obudde bugenda neziwera saawa mmeka saawa emu zennyini mukitegeere kati bwetwagira bwe bati zaali ziweranga saawa emu n'eddakiika nga 2 waliwo omukwano gwange ankimye mukitegeere ankimye tukola naye ku olwo yakeera kuba yali atera kujja saawa 3 nga tuvaawo saawa 4 wajja saawa 4 tuvaawo saawa 5 mukitegeere kati ku olwo yajjira ku puleesha nga mwana tugende obudde butuleka tugende tukole twali tugenda nga tutambuddeko kuvanga kuli ku kalina paka nga wano mukitegeere awo ekisaasiro kituba mabega nnyo mukitegeere kituba gundi nga kituba wala mukitegeere nenali nakaveewa kange wakandaba nawo wo kumpi agenda owulira saawundi ng'ekintu kibwatuka kyabwatuka ebyali waggulu nebikkayo mukitegeere nebikkayo wansi kati oba ebyali awo biriwo ebyakka bye ebyajja naye nga bijja bidduka speed manyi nga bwe banaata amazzi ga ddamu ne bagatunuza ewalala ne bagata omulundi gumu nga bijja bidduka nga tsunami nga bijja speed Julius nampita nga mwana omanyi bukira piki tukiviire naye otunula emabega ndaba famire yange buli kimu ekyanga nte mba nkikolaki nkireka mutima ne ŋŋamba kudduka wano okuvaawo obuvi mbeobeere survivor nti wasavaivinze ŋŋamba asinga amakulu ate afanga muzira afa ne famire nakyuka bukyusi nenziruka ye Julius asobola okukonfesinga kuba yavugako kati nina dda wali n'atulaba nga kitulya okitegeere kati nze nadduka emisinde nenziruka nga nzirayo watuuka nempalampa akayumba nengwa waggulu okutuuka mu kisenge tunula ku buliri nga omukazi ante takolaki taliiwo so muwano omukudduka nagenda muyita ndowooza we yampulira agenda otunula mu ddirisa nga alaba bijja nakka amadaala akoleki akidduke naye kati yakka wansi nze nakayita eno mu saidi nenkalinyanga nga waggulu weno tuka waggulu nga takolaki taliiyo ntunula ku buliri taliiko tunula wansi w'ekitanda takolaki taliiyo kati olwatunula ku buliri nga taliiwo nenzika bwenti nkebere okitegeere okuddamu okugira bwenti ng'ekisasiro kindi nga mita okitegeere nga newenkola bwenti ekisasiro neŋamba kati wano kwesonseka wansi wa kitanda mba nzikayo bwenti kati ng'ebibaawo bye nali nakozesa fulo eri ebitaka bijjuddeyo mu fulo ya wansi yonna na kati nabiri bitandise omumenyeka nga bitunula eno gyendi bijjanga amafumu nali neteekayo bwenti n'ekimu kyajja ne kinkomanga wano
ensikayo bwenti omutwe ngamba bino sibyo ebinfumita nga sinnalaba famire yange embeerawo kubeerawo nze okusembayo tegeera nga nejjeeyo wansi nyimiridde adamu kweraba mu bbanga yali waggulu aneeraba mu bbanga neeraba eno ndaba bulaka and white bulaka ndaba ku ggulu ndaba ku bitoomi fesi yonna emiti giri eri emikalitunsi ono abadde agimanya gibaddewo nga minene naye nga gukuyitako ng'oli wanakanyugira ka penso bwati negukusyu negugenda nagamba ningamba Allah nyinza obba ndoota naye Allah kanzuukuke nineesuuna naye nga obudde siddayo kiba kirooto nga sizuukuka nengamba nno byaddala kyaleka Katonda yategeka nga ninafiirawa nakkiriza ng'omusiraamu era nentoola ne shahada ngamba la ilaha illallah Muhammad rasulullah nga nzikiriza ekibawo kyonna kibeerewo ndi ne famire yange okitegeera nenzibiriza n'okuzibiriza nga mmanyi olunaaba okuzibulula banaazibulula ndi mujjana kubanga ndi yonna Allah gy'anaaba ntegekedde olulaga okitegeera nagenda okuddamu okuba nga awulira alotano wange mpita kuuza oliwa andi miti okitegeera nemugamba mwana ndi wano bebanzijayo bakyambadde kuba bajja ne bansikayo we bati bansikaayo nze era nga ntandise nga nkya nali ntegeera buli kimu paka wekyatuukawo paka kati ze nkijjukira okitegeera sansobola obbinyumya emirundi gyonna kuba nze nsigala nankiraba newe neebakawo kati ni bwenti era nzuukuka ndi mukulwana okitegeera omukyala n'omwana nina kifaananyi matisoko mpe kusomera Sekaigwani Joseph Andauze Samanda Zobanga alhamdulillah nasimatuka osage negwe kyoba omanya ne kati je sirina kyempulira nti oba bulumi nti oba ki era butuka butusi nempulira nga sikyalina maanyi gatambula nempulira nga ekifuba kinnuma nga wenjogera binnuma osage nenze sibeeraawo ne binnuma ekinnuma eki famire yange kyala wange osage mwana wange ante ng'oggyeko ki tubadde tuzimbye kuva kati nga omanyi kuva ku ghetto life okutuukako otuuka okitegeera badde tusimbye kafaamu kafe ak'embwa tutandise n'embuzi ezitraining ezigenda ne zirunda embuzi embwa ne zikomawo nazo olw'eggulo okitegeera naye byonna tokyalina nakyoyinza lagamu buli kimu gwe n'otunula we twadde tubeera ne bagamba ennyumba yaabo ebadde awo waliwo entuumu ya kasasiro esinga fulaati ya fulonya obuwa nina sitole gyendabye yabayola kasasiro ekyazanga nga tebasasulwa naye ng'abantu ba bulijjo bo basasula sente za kasasiro kino ekintu kinnumya nnyo omutwe nti si kyazanga yoka ne Kampala abantu bano abawansi bakwata mu bintu bino ebivundu mu bintu bino ebiwunya mu bintu bino ebisala they are not being paid. Nabagamba kino ekintu kya kasasiro tekiriiko political wing yonna wabula buli mukulembeze ku level yonna gy'oliko ng'obunaanyizibwa ku kibuga ekimu mwenna mwetaaga kutwala kusuulibwa mu nnyanja erimu zigoonya zibalye. Era babeekyeza nga kye baakoze kutwala bisasiro ku City Council yaabwe. Nkubamu akafaananyi nga n'eby'e Kampala biyiiriddwa ku City Council, biyiiriddwa e Nakasero, biyiiriddwa ku Palamenti, biyiiriddwa ku poliisi, mu bifoofofo bwebiti ebirimu abantu abo. I have a feeling they will find a solution. Bave mu bintu bino ebyokusaaga mu busaazi. Abantu balwala nga abantu bafa. Kati tunuulira weema ezaakoleddwa abantu okusulamu abafunye ekizibu kya kasasiro eyabumbulukuse. Omukulu Erias Lukwago meya w'ekibuga agambye bafulumya 4.1 billion okulaba nga ensozi za kasasiro ezo zikolwako like
zibeere leveled. I think that's what he meant. Mbanga sikiyategezeza, ndi ready to be corrected. Kubanga agambye nti zifulumizibwa okulaba nga entuumu ezo empanvu ezikola ensozi ziri managed. Kitegeeza being managed okulaba nga ziseeteetebwa, ekigambo kikwesiza bulungi, ziseeteetebwa so that temuvaamu bizibu byavuddemu. Naye bukyanga bafulumya 4.1 agambye zaali 3.1 billion nezigenda mu 4.1. Njagala ombulire lusozi lwa kasasiro ki ekiteezo lwayo luseeseeteddwa. Teri kye bakola kwongerako all the time, kwongerako. Kasasiro bamanyi obulabu obumulimu nti avaamu amasannyalaze, avaamu buli kintu, naye ne bamuleka n'agulumira. Wetuvudde awo akulira ekibuga executive mukyala Dorothy Kisaka n'agamba ekirungi kati twafunye kampani ezigenda okulaba engeri gyezikisa mu kasasiro oyo okumufuula ebintu ebirala. Mwazifunye ddi nga abantu bano bamaze kufa? Twogere ku Wembe ezaateekeddwayo enkuba yatonnya omwalabe wewafaanana abantu we basuze. Nti singa enkuba eyo etonnya emirundi egiddiŋŋanwa ng'ena, tugenda kufuna kolera mu bantu baffe abo. Assistant wa Dorothy yagambye tewali ssente zigenda kuliyirira bantu. KCCA, you have the money. Tusasula emisolo, tusasula kasasiro, muliyirira abantu ne gavumenti yammwe. Kankubulire nti lwaki mbagamba nti KCCA ne gavumenti mwe mwassa abantu bano. Kubanga omusajja omu ku kyalo yagambye omugagga omu yakomplainingira aba KCCA n'abagamba ne kasasiro wammwe atambula, mumuyiwa yeeyongerawo nga agenda bikka ekikomera ate ng'amazzi tegatambula, omwala gwaziba. Kye baakoze omusajja, you people go and look into those records. Omusajja omu n'agamba nti kye baakoze kujja babenga abakola omwala the other side, amazzi bagawugule gatambule. Kumbe bategula ebintu ebikwatiddwa obusubisubi n'obuveeraveera, ebintu ne bifuna we out ne bitambula. Byasibidde mu bantu n'amayumba g'abantu. Ekyo nga tukitadde ku bbali. Gavumenti yaffe muyina abakozi bammwe abalina shares mu gavumenti, because mugirinamu shares, which is okay. Muyina sente zammwe, muyina hotels, musooke mutaase abantu abo mubafunirewo okwebaka. Kubanga newe mubalese bagenda lwalirawo. Ekirala mu compensating abantu, kasasiro yasangawo abantu. Compensate those people. Tusasula sente zaffe, mu compensating abantu baffe. Mu compensating abantu baffe. Bwe twayombyeko ku bimotoka ne muleetayoko, naye abantu babagamba musima kungulu, abantu bali wansi. Ow'ebigwa bitalaze n'akawunga ke yaleese ne gavumenti ye tekasaavinze wadde quarter of the number eri wali. Kati nze mbeerawo nga nsigala neebuuza bani gavumenti eyaffe eribeerako diredi okuyamba abantu baayo. You know sometimes weewuunya ebintu ebimu. Gavumenti eribeerako diredi ng'eriredi okuyamba abantu baayo. Muwe Bannayuganda opportunity tujje tweyambe. Kuba tugenda kukuba omulanga, people will come out. Our people will come out and support. Bannayuganda beeyambize ekyo nkimanyi bulungi, nakiraba ku COVID. Wadde era tubaabyeta bituyambe ne mubirya. Kwegamba pozi mwagamba enjala ejja mugiraba mugiriireko, naye mulya n'emirambo gy'abantu bammwe. Muliriramu n'egy'abammwe, luyina olukya luziba. KCCA buli mukulembeze ku level yonna mubadde mulina okuba nga mwalekulira ddaga ebifo byammwe, nga mwalekulidde dda. Kuba bwe mubanga mugamba gavumenti yebalemesa okukola, muveeyo mulekulire. Mujje ku sayidi eno twekalakasize tugambe bannaye abantu bano baatulumirirwa ne basuulawo n'agafo ne bajja twekalakase. Naye gwe bw'ogamba nti nno baakulemesa okukola and you're still in office, nze mba sikitegeera. Kubanga era tugenda sobola balwanyisa nga oli awo bakusibidde awo, fulumayo mujje tukubekerere. I really don't get it.
kasasiro atali wajjo gwe n'obeera ne expired good for 10 years. Oh god, lwakuba tetulina abaloya bali serious. Wano obadde walina okutwalibwa gavumenti ne KCCA mu kooti, nkubuulire tosobola kubeera na expired good newankubadde tuli mu Africa for 10 years nga tokimanyi nti ekintu ekyo kiri expired, kirinaanya abantu, omanyi obubi obukirimu, omanyi amaanyi kasasiro gaalina bwalwa ewantu n'avunda n'akola that liquid. Wateekwa okubeerawo okunnyonnyola, wabeeko atusuulira gavumenti mu kooti ku bannaffe abasomye amateeka mutuyambe. KCCA ne gavumenti olw'okutta abantu baffe. Temusobola kuleka bantu kufa bwe batyo. Temusobola kwegamba okulumya ne kufuuka okulumya. No. Wateekwa okubeerawo accountability. Someone has to explain. Mutubuulire. Muyina okuliyirira. But this can only happen singa wabawo abeetimbamu n'abatwala mu kooti, osanga munaaswalaswalako. Sembabulya nga mugobaganyiza basuubuzi, ne mubamenya amagulu, ne mubattira abaana, ne mubasuula mu myala, ne mukuba. KCCA, it's on record, kyekitongole ekirina kooti etula ne kusaawa omukaaga ogw'ekiro. Gwe kasita bakukwata. Gwe kasita bakukwata. KCCA omulamuzi waayo atuula at any given time ne bakusalira owa kapito emitwalo 10 ne bakusuulayo mu makomera ng'olina okusasula te sente zisunge kapito wo okuvaayo. Ezo sente ziragawa nga n'abakozi abayola kasasiro temubasasula. Abasajja bammwe basaltinze abantu, bakubye abantu. Enforcement yammwe yekyasinzeyo omutima omubi ng'oggyeko poliisi y'eggwanga. Mwaba babiri, enforcement ne poliisi ya Uganda, ayi bali balina award. Sente ziragawa nga muba mukuba abantu emiggo gya kutundira ku kkubo, mubagwa ebisinde mubasuula mu binyaala. Temwekukuutirizaamu. Lwaki mwekukuutirizaamu? Mukole ebirina okutaasa abantu. Lwaki? Mwasa abantu b'abandi. Mwatutidde bannayuganda. Mwamenya abantu. Mwayononedde abantu ebintu. Mubaliyirire. Guno musango gwammwe n'okufa kw'abo abantu omusayi guli ku ngalo zammwe. KCCA ne gavumenti. Musasule abantu era muliyirire abantu. Sembabuulira. Gugamba okya nti tulina nawe tuyiwa kasasiro kati eggwanga eddamba mwe temuswala bannange. Kugamba muli awo mulinga abakulembedde ebiti mutuvuga nga bwe mwagala. Ng'ogamba okya nti mulina ne muyiwa kasasiro. Muyiwa ku geeti zammwe. Tulabe bwe mutafuna solution. Ate bwe mutwenyeeze bamuleeta abantu. Agenda muleeta ku bikomera byammwe nga temusobola kufuluma mubeere munda muwunyirirwe. Kusookera ddala ntuusa okusasira kwange eri abantu b'omu Kiteezi abafiiriddwa abantu baabwe. Naye embeera eno ng'etuuseewo abantu nga bafiiriddwa obulamu bwabwe. There is always that one person who must be held accountable ku nfa y'abantu. Era ng'omukyalo ono Dorothy Kisaka, Executive Director wa KCCA, olwaleero talina kuba na mu ofiisi, alina okuba nga yagobeddwa dda. Temuyinza kubanga mwategeera nti ekintu kino kigenda kubumbulukuka era kijja kutta abantu. Still ne mubeera nga temuyinaawo necessary measures ze mwateekawo kubanga mwamanya nti abantu saawa yonna bayinza okufa. Kale ekisaaniiko kino kyali kyabumbulukuka dda. Naye nga ffenna batugamba mubeere aweya anytime ekintu kikola kigwayo. Aba State Council baali bakitugamba. Ne tuteekawo n'ekitabo nga bw'oba oyingira omala kola ki kusayininga in case nga kiguddeyo tumanya nti gundi yayingidde gundi yafulumye. Muli bantu kimmwe ne mubeera nga mwamanya nti abantu bayinza okufa, ekintu kino kiyinza okubumbulukuka. Abantu ekyamanyi kye mwabakolera enteekateeka gye mwayina yakubateerawo kitabo. Mwe ne musigaza emirimu wano mweyuka KCCA essaawa eno waliwo offices abantu ng'essaawa eno balina okuba nga tebalina mirimu nga bagobeddwa dda. Executive Director Dorothy Kisaka nkakasa KCCA eyina safety department ba safety officers oba safety manager ng'oyo ye omulimu naye takyayina. Road Mayor oyo ye alina okuba nga guwaliza yininze dda mu kibuga kyo.
mu kibuga kyo babeera batyanga mu kibuga okulinaana residential areas bateekawo ekintu ng'ekyo wali okozeewo ki mu bantu abateekerateekera eggwanga era abaagala eggwanga lyabwe temuyinza kuddira ne muteeka kintu ng'ekyo omuyiwa kasasiro okulinaana residential area mu nsi efa ku bantu baayo tutunuulira ensi ezifa ku bantu baazo nga nonoizi yokka bakugabwe ziwera ssaawa 4 washing machine toteekako tebagala kuwuganyiza bantu naye mmwe ne mumanya nti waliwo ekintu ekisobola okutwala obulamu bw'abantu mwe mwabaterawo kitabo mu ggwanga olwaleero mmwe musobola okuddira abantu ne mbamenyera amayumba nti mwe mwazimbye mu lutobazi ne mubasendawo wabula ekintu ekisobola okutta oba okutwala obulamu bw'abantu ng'ekyo ekyo kyo mwakiragajjalira butonde bwa nsi ki obusinga abantu olwaleero abantu bali homeless mubamenyedde amayumba mbu bazimba mu lutobazi boonoona obutonde bw'ensi kati ate mmwe ne muddira ne muteeka kasasiro ne mumutuuma okulinaana residential areas olwaleero obulamu bw'abantu butokomose bugenze muli bantu kimmwe nakyawa gavumenti ya Museveni na buli kafaiba akandi mu mubiri lwa butayagala abantu bamwe babakola ki bannayuganda babakola ki basajja mmwe muli babi nnyo muli babi kati abogenda kulaba ng'oyo Dorothy Kisaka akyali mu ofiisi ba safety officers oba safety manager mu KCCA nga bakyali mu ofiisi bakyakola ngera ne road mayor akolaga nti mwali akola obuweereza bwe mu kibuga bwoba tolina buyinza oyinza otuleeterayo bye wali okoze okulaga nti oli concerned ku kasasiro oyo akedde ku makya olwaleero nga yassa abantu muli bafu mwenna abateekerateekera eggwanga lyaffe nze teri kinnumanga kubeera nti mwateeka amaanyi mangi mu kuyiwa amayumba g'abantu ne muyiwa enforcement olwaleero abantu ne bafa nga waliwo excavators 2 tewali na ambulance kyabatwalidde essaawa okujja okugezaako ku rescuing obulamu bw'abantu. What kind of country is this?